akulira akakiiko k'eby'ettaka mu State House aka Special Task Force on Land Matters Brigadier Moses Tuchamuza bitadde bengatta okulekera ekyalo Wakiso mu ggombo ly'Ennamale mukono okutawuluzinkana wakati wa Sala Baagala Lunanzire ne Famina Muswera Kamya kiddi olutalo lwabalese olunaku lw'eggulu nga butawulaziga tateka nfufu bakanywa baletedda n'abantu abalala ali wakanya omukungu okuva mu State House yabadde agenze okusalawo eggoli ku ttaka lino eriwezaako ekiriso 13. Omukolo ogunnuma kubya abaana bange emiggo babbye ekkubo eryonna lulaba road block eno Kyamuza sikulambula ettaka lino ngeno gyasangidde abantu abagayibwa okulekwa mu kifo kiri lumulabye ne badduka wabula abasirikale bakutteka wamu wakati mu kwebwalabwala yeyongero gyagwidde ku bintu ebyayonedde okuli tractor saku n'ebisolo ebyasibiddwa mu kiraalo nga kigabibwa nti abakozi mu kifo kino bagobeddwamu amukuwadde mu kifo kino kuli golete naggujja nekizifuka 10 byabaddewo nejebuli endu babinyumya babidingana kuba geti yabadde nsibe ebagimenya ebayingiza force lolo atuusa no batulugunyiza nnyo ng'abakozi bayingira mu buli kimu bakyonoona bagamba ettaka lyabwe bagamba ekisera kino bali mu kutya nga balagimidde bekikwata okuli General Kyamuze okubongera obukumi kubasigwa gusoose okulumbibwa tuyambi batuwa abakuumi batukuume naye tuli bubi abasajja bajja tutema balina amajambiya balina ebiki banka tuwakwatako saawa zino ayagala kumiza musi baagala aliwo agayibwa okuba nanyintaka abulidde Lukyamuzi ng'amuwulire ng'ogulibwa kwa faamu ye begamusaze mu ddwaliro ng'okubibwako olukiiko luno teyakutegeddeko wabula yekaze bwekanzinga ebintu bye byononiddwa. Maneja wange teyabaddewo, mpozi bange tebabaddewo, naye abantu abava mu kitundu n'abava wala we tamanyi be babaddewo, naye babakubye ne babagamba tebaddewo kulaba omuntu yenna era ne babategeeza nti nange bampadde olunaku lumu okujjawo ente zange n'ebisolo byange bajja kubirya. Alambudde ku bwannannyini bw'ettaka lino ng'agamba nti yaligula ku muyini neewunya abafamire ya Kamya gye batuka okumuggulako empalana mu biseera bino. Naye lyali mu mikono ly'abayindi Wakiso Estate okutuusa we twali. Naye buli wonna we tutuuse nga bakayana fe tulina ekyapa ekyaffe. Ekyapa ekyabwe kye baleeta tekikwatagana na kyapa kino n'akatono kokka. Ate era ekyapa ekyabwe erinnya lyabwe lirabikako ku eka 30 gokka. Babadde bakyalo ne zireeta abafamire ya Kamya okubadde Jonathan Lubega n'abavubuka abalala era nga bano bateekeddwa kudinga okunnyira ku fujji lyakoleddwa ku bintu bya mukyala Baagala aliwo. Oyo gonna balina okunyonyola buli kimu ekigenda mu era nsobola okunyonyola ettaka gye lyatandikira. Bategeeza n'amakubo pulezidenti ge gabaddiza ku ttaka lyabwe babuzza ku biwandiiko by'ettaka lino bategeeza nga bwe batabadde nabo ne beegaana okuba emabega w'effujji lyakoleddwa. Kye twayonoonye njagala jeno ngambe nti mwayonoonye ebintu byonna kubanga kyo ensolo z'abentuzimu abaana bo bakubya emiggo mu State House. Bindwaliza ky'okukwata abantu bano n'abavubuka badde baleeteddwa ne batwalibwa ku poliisi y'emukono okunenyeza okugenda mu maaso. General Kyamuze yagwedde ku ffujjo eryakulina ategeeza nti amateeka galina okugobererwa. ebintu ebifaanana bwe bityo byewuunyisa okubeera nti bikolebwa abantu bannayuganda nibanga eggwanga abatamanyi nti amateeka weegali. Alabudde abantu bonna abeerimbika mu kutabangula abantu ku ttaka lyabwe nga bye batagenda kubattira ku liiso. Tutandika okutalaaga eggwanga lyonna okunoonya abantu bano n'okubakwata basibwe. David Musika Lyankolo Nedisa ne Mutya byakusakidde eggulu eno lwa Ukadde TV.